Sawa ya kaka tuli wano kupia kwa mbayo. Tuli wano mujinja nga tuli kwekala kasolo abana bakwe. Watu gani ndabasikia wagati. Hakuna mchezo. Kuna mlemesi kwa muzanyo. Tetwazala abana bakusiyaga. Abana tetwabazalira mu bisiyazi. Twagala abana bakwe kuna mchezo. Twagala abana bakwe. Mutuwa abana bakwe. Twagala abana bakwe. Era mwana kwa basiyaza tajja kukiriza kwogera nti bansiyaze. Naye kimaze okuteka ebataka. Embere tuwebeire wano ku isomero lya PM mu Girls School Idinda. Abazaire abaisomero lino nga kwote n'abantu babuliddo ona kolale balumbye ekitundu kino nga bali kwenda kutwala baana baibwe oluvannyuma olw'okufuna amawulire nti isomero lino libe likwegesa abaana ebikolwa ebyabisiyaga. Ebintu bino twenda kubyogerako kwaba kuba nti buli lwe tukoma okubyogerako tuba tuli kubipromotinga aye ali wobona nga ate wetusiriikirira ebintu bino bijanga bijja mu maiso ng'ezaali kubyogerako kyova oba oli awo tuvaayo twabyogerako twamanisa abantu kiri kujja mu iwanga era abantu batandika okuba obulindala n'okubirwanisa nga woli kubona ebifaanani poliisi okuva mu bitundu eby'Idinda olunaku lwa leero ewine kulumuka wali ku isomero lya PMM Girls School Idinda oluvannyuma lw'abazaire n'abantu babulidde okulumba isomero lino nga bakoba ati bafunye amawulire nti mulimu ebikolwa ebikobebwa okuba nti bya bisiyaga. Mwidi bulungi nti ebisiyaga biri kweyongera mu iwanga era abakulova mu gavumenti bajire nga babivumirira era nga balobula abantu okuba bulindala era oba oli awo nekivuire kwa amawulire okutandika okusansanya okutandika okutambula awantu awona n'okutukoona ku lwaleero nti abazaire bafunye amawulire nti mu isomero lya PMM ebikolwa bino birimu nga bali kwegesa abaana baibwe. Oidi abazaire abaisomero lino okuva mu mbeera ne bakati bajje ku isomero balirumbe oba oli awo batoloye abaana baibwe kiri amawulire okufuluma nga galaga nti kuliko omusomesa omukyalo ono tijja kwogera linaye nja kwogera ku irala lya Lydia kuba era poliisi emugemye poliisi emaze yagema omukyalo ono nti kuliko omusomesa ono ategeeku eriina erya Lydia tijjako baliina lindi nti ono abeere nga agent w'abantu abapromotinga ebintu bino era nga mbu abeere nga agire nga asomesa abaana nga abakozesa era nga kikobebwa these allegations kikobebwa nti abaana abaire abatola abandi ku isomero yabatwala mu bitundu ebyebuwengwe mbu yabeegesa emisegi n'emibi yamala mbu yegema mbu ebyo bino byambu mbu yegema obuvidiyo kuba nka ali kububonaku mbu yabuweereza abo bakolera era nga mbwaba yaikono n'abaana bangi wabula amawulire gano gatandika oti gakusaaga nga abantu bayogera aye mbu babe bamutya omukyalo ono mbu nga mukambwe ate muntu waliina ate era womulinga kwanirira omukyalo ono mweru bulungi anirira ino tomusuubiza nti oba oli awo asobola okuba nga asobola okwenegira bikolwa bino bye bali kukoba era babe bamutya aye amawulire gabe gaswise abantu bavaayo bakati no wetunasirika ekitusobola okweyongeramu era abazaire olunaku lwaleero bawiine nga ku isomero nga baliko bati ebikolwa bino bitebeeza okuba nga biriyo nga bali kwenda explanation okuva mu bakulu abaisomero era babakobere abaana be bali batya bali safe era boogere ku n'abaana baibwe. Mubeere bakakamu musembere okwo tuyingire
wabula embeera tebaire ennungi abazadde baabwe bakambwe ino n'abantu babuliddo era nga kyo kiwaliriza poliisi okuva mu bitundu ebyeidinda bambi okulumuka ku isomero nerya PMM Girls okujja okwikekanya ku mbeera era nga tutwogera wano ebyokwerinda bino ebiba ku isomero lino poliisi egezezaako okwikekanya abantu abazadde baabwe bali kwemulugunya oba okwekalakasa era nga poliisi etandise okubuuliriza ku bikolwa bino ebyebisiyaga bikolebwa okuba nti biri ku isomero nga we nikujja okukobera tuli kujja kwogerako ku embeera eyo n'omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Kiira region oba idinda afaani James Omubi atukobere ku mbeera ebeera etya kuba n'olukiiko lumaze lwabaawo n'akakiiko akaisomero aka PTA baba ne bye batuuseekuuku aisomero nerya PMM Girls n'agamu ku masomero ag'amaanyi eidinda era n'agamu ku masomero agalwirewo limaze emyaka egisoba 5 egisoba 50 era nga lyo lyaganibwa ku Madivani Road mu kibuga ekyeidinda isomero lino tukitegeire ku nti lyatandikibwawo kampuni ya Madivani ekola sukaali Madivani Group of Companies era nga balitawo okwidukira bambi omukulu Mulijubai Madivani eyatawo ekyuma kya Kashira Sugar Works ekikola sukaali okumwidukira koko ono omusaadde mwene yafa myaka nga 12 einuma wabula baatawo isomero lino ng'ekiddukizo bamwidukire ng'oko isomero be ly'amaanyi era nga abantu bangi babitako ku isomero lino abakukutivu mu iwanga wabula ekisize kaye kumala mu bantu maani n'okuwulira engambo dino nti lyandibanga lino ba agent ab'emize gino emibi so police ejire ku isomero lino wabula abazadde baabwe bakambwe ino abazadde baabwe bakambwe ino wa police esobola okwogera ku nabo era oluvannyuma batyama mu lukiiko n'abakulu ab'isomero okwogera ku nsonga eno bulida PMM basiyazi tubale tutwidinga PMM Girls eyo nga basiyazi era tuliko n'abaana baife batubage babi batuwe mubachaire ko olwaleero twende baana baife baswaire olukwa media ndi Yazid Yolisigira abakali kusubscribing please go ahead and subscribe, like and share our videos ebikola bino bambi biri kweyongera twenda kubyogera ku ngaba n'amawulire kwa batukambuli bobyogerako oli kubipromotinga aye ate mukusirikira ko ife kwa tube tubiwulira tugira kubona nga bere ate biri kusensera wansi enonga so nensonga lwaki tuvayo twabyogerako wabulanga mu busoga abyeyongaire idinda efuusa idinda era nga wamunawulira wichi eyewaire abakulembeze nga kwotera abakulu ab'amadini abaana basomi bavaayo bekalakasa bajja ku nguudo nga bagamye ebipande nga bali kuvumirira emize gino egyebisiyaga waliwo ne district yedini musaga tetukulira ku nga bugiri ati byona biriyo aye twidi ab'obuyinza bali yona ndi batandika okubuuliriza era weba yali kwenigira mu mize gino yajona bambi baida kwanga batutegeeza ne district yedindi bambi nkasera kano leka tweyunge ku mwogezi wa police mu bitundu bya Kiira region afaani James Omubi atukobere kumbeera nga webaire idinda era kiche batuuseeko wabula nga kyentegera ku kiri nti omu ku basomesaako okuba nti abaire nga ni agent era nga na oba oliawo n'asaasaanya omuze guno omubi omukyafu ogw'ebisiya mbu bamugemye ali ku CPS idinda wabula nga wendi kubakobera bira bikaali ngambo poliisi etandise okunonenkereza ebisinga wondidi bambi poliisi eida kutukobera oba kituufu esomero lino ebikola bino biriyo oba bizirayo oba ono omusomesa kituufu abaire abikola oba nga tabikola bya poliisi etandise okubuuliriza. Lydia Mukoda myaka 43 nga musomesa ku PMM Girls School mu kibuga Jinja. Nsonga yekukusa kubigambibwa nti
alikurutinga abaana mu bikolwa ebikyamu oba muli fuutifuuti lesbianism. Ebikolwa bino bibi nnyo ddala, naye nga poliisi tetunaba kuvaayo n'alipoota ey'enkomeredde nti kituufu omukyala ono abadde abikola. Wabula twagala okutegeeza bannajjinja nti mu buli ngeri yonna tugenda kufuna obujulizi ku nsonga eno, era tutaddewo ttiimu ey'amaanyi eri mu kulondoola ensonga eno, crime intelligence ne ba detectives baffe aba CID. Tumaliriza okwogezaganya ne abaddukanya essomero lino, muli head teacher, chairperson PTA, chairperson board of directors, ba honorable councillors, n'abakungu abalala omuli ba RCC ku nsonga y'emu eno. Era tugambye essomero nti balina okubeera n'olukuŋŋaana kasammeeme, olukuŋŋaana luno lw'abazadde, bategeeze abazadde ki kyennyini ekiriwo, then n'okulaba nti bongeramu nnyo okulaba nti abaana bano bakuumibwa bulungi. Era twagala okutegeeza bannajjinja nti tetunaba kufuna alipoota ey'enkomeredde ku nsonga y'omukyalo ono ku ebyo ebikolwa byateebereza okuba nti abadde akola. Wabula tetulina kutunuulira ensonga eno ne tugiteeka ku ssomero limu lyokka erya PMM Girls. Eno ensonga tulina ogitunuulira nga tusinziirira ku famire, ffenna we tusinziirira family level, nti oyinza okubeera taata oba ssemaka mu maka naye nga tomanyi ngeri ki oba bikolwa baana bo bye beenyigiramu. So tulwanyise ebikolwa bino nga tusinziirira mu family level, tudde ku muluka, tugende ku Ggombolola, tugende ku district paka ku national level. Parliament naye eveeyo ku nsonga eno mu bulambulukufu. Then abantu ffenna tulina obuvunaanyizibwa okukuuma abaana, tulina obuvunaanyizibwa okuluŋŋamya abaana, tulina obuvunaanyizibwa abaana bano obutabasendasenda n'okubalimbalimba mu bikolwa ebikyamu nga bino. Ffe ng'abakulembeze mu jjinja bino ebikolwa tetusobola bigumiikiriza, era tugenda kulondoola ensonga eno paka tutegeere ekituufu kyennyini. Mu ngeri emu twagala okuvumirira ebikolwa still eby'abaami abadda ku baana abato, nga ggwe oli mwami ovuga emmotoka yo naye nga mu mmotoka oteekamu obwana obuto n'obusobyako. Tuvumirira ebikolwa nga bino. Kati mu kulwanyisa ebisiyazi and so on, tulina okulwanyisa ebikolwa byonna ebityoboola eddembe ly'omukyala, omuli okukaka akaboozi ak'ekikulu, omuli defilement, omuli bino ebikolwa ebya lesbianism, then ebikolwa eby'abaami homosexuality, byonna ebikolwa bino obuwangwa bwaffe tebukkiriza. Ne Bayibuli ekitabo ekitukuvu Katonda yazikirizaako Sodoma ne Gomora, ne Kuraani naye tekkiriza. Kati tufa ki? Oli ajja kugamba nti sente ki ezo? Sente ki? Sente si gwe weka zaagala, buli omu ayagala sente. Naye lwaki gwe oli mu kusikirizibwa mu bino ebikolwa owoza sente? Nedda. Era abaana ffe nga jjinja poliisi tweyama okukuuma abaana ku bikolwa nga bino 100 ku kinnaakyo. Mutubuulire abantu abeenyigidde mu bikolwa bino nga bali kurutinga abaana baffe, mutubuulire oba ku masomero oba eyo wonna gye muwangaalira eyo, kubanga bangi
bandibanga bali mu bikolwa bino ne bali mu kubibikkirira. Mubeere bakakamu musembereeko tuyingire tufune ekituufu.